privately ng'olunaku olwaleero lukulu nnyo mu byafaayo by'Eklezia Katolika mu Uganda. Ssaabeepisikoopi omuddugavu omubereberye wansi w'eddungu Sahara, Archbishop Joseph Kiwanuka, lwe lunaku lwe yafiirako nga 22 February mu mwaka gw'66. Kati olwaleero azze kumusabirako nga Kalidinaali bwe yali omu ku Archbishop yali wokubiri okuva ku Archbishop Joseph Kiwanuka. Kati olwaleero luno yeekakabye n'ajja wano okumusabirako ku lunaku lwe yafiirako, ate era ku lunaku lwe lumu era asazeewo okujja okusabira na Archbishop waffe omulala yafa Dr. Spira Kizito Lwanga, n'ajja okumusabirako, ate era asabidde ne Bishop Misho naye agalamidde wano mu Lutikko. Ate era bw'amaze okusabira abo n'atusaba atambule mpola mpola ajje ku wano ku Limbo abasaserodooti b'essaza ekkulu ery'e Kampala bwe baziikibwa, era nabo najja n'abasabirako. Twagadde kukuuza wali mu bantu bangi ekya nnyo kino kiwooma ki Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.